Calvin Kayanja ovuddeyo n'obaako ebintu by'oyogera mu media era video nzirabye ng'oyogera ku Doni Asiya nga w'omulina nga bw'okola ku nsonga ze naye ng'oggyeko okunoonya platform mu bantu n'okwagala okwongerayo kampani yo kubanga bagimanya. Calvin Kayanja walozeeko mu inbox ya Doni Asiya, nzijukira walozeeko mu inbox ya Doni Asiya ng'oyagala buyambi, walozeeko mu inbox ng'oyagala buyambi. Mbuuza buyambi ki? E Uganda waliwo omukyala eyajja ku ofiisi yo ng'akubanja omwana we gwe bayita Fatuma. Wamumuwa bye wamulimbanga wabituukiriza? Kuba wamulimbanga mbu embasi ebikolako. Wanoonya Doni Asiya n'omugamba nyina omwana gwe njagala ontoloseze omuleeta awe wo omufunira omulimu agenda akole nga embasi weekola ki? Weekola ku bintu bye. Bw'otyo bwe watugamba. Twakuwuliriza ne tukola ne tugenda tufuna omwana nga bwe tugambye ne tumuleeta mu nnyumba ne tutandika okuba nga tumutegeka nga nawe bw'okola ki? Bwe tulinda ebigambo bye watugamba ku WhatsApp. Calvin Kayanja ebigambo bye watugambanga wagambanga embase ekola ku nsonga z'oyo omwana. Naye omwana yali alemereddwa okukola ng'alina ebizimuzimu ebimujjira, ebyoyi ebimujjira ne bimulemesa okukola. Kuba ffe mu kusooka twali twagala akole nga tetwagala dde Uganda era nitugezaako mukonvinsinga nga twagala asigale wano ng'akola. Twagezaako mutwala mu biyumba 4 eby'Abawarabu, omwana n'alemererwa okukola. Naffe ne tutulaba ddala nti ono omwana alemereddwa okukola. Muli ne tugamba ekintu kyalemeddeko ekyokudda e Uganda kye tuba tutunuulira, ono omwana tajja kusobola kukola. Najja mu inbox yo ne nkuterako audio. Wangambye ekintu kimu embasi nasindiseeyo empapula ze ku embasi, nasindiseeyo empapula ze ku embasi nga bw'otyo bw'oyogera. Naye jjukira nti oyo omwana gwe wamutuwa n'otugamba tumutolose era twamutolosa nga bwe wali ogambye n'ogamba tumuhostinge, naye nga maama we tava ku ofiisi yo nga bwe dakiika akubanja omwana we wajje wa Doni ng'oyagala buyambi era obuyambi wabufuna. Nze kwolwo we nafuna n'ennamba yo nali sigirina, naye Doni yaŋŋamba nkukyatingi nga gw'otugamba kimu embasi mbwe emukolako. Twatuuka ne tunoonya minis gye tuyinza okuzzaayo omwana e Uganda gwe ne tukuvaako. Kati essaawa zino gwayogera by'oyogera mu midiya mbu okutolosa naye nga wali otuwaddeko omwana wo okutolosa ne tumutolosa. Kati essaawa zino gwayogera ebigambo ng'ebyo mu midiya. Beeramu Calvin Kayanja wali otusabyeko ku buyambi ne tubukuwa ate watutuma kutolosa. Olwaleero bwe nkitegedde nti Doni Asiya oyina abalabe bangi, oyina abantu abatakwagala bangi, b'olya nabo, b'otambula nabo, b'oseka nabo. Kwegamba olwaleero bwe nkitegedde nti oyina abalabe bayitirivu abalwanisa obulamu bwo buveewo. Naye mu kyo nsaba obeeko ky'oyigamu my dear. Njagala mukwano obeeko ky'oyigamu eyo embeera wakitiibwa Allah gy'ali mu kugezesa nayo. Beera student mulungi, obeeko embeera gy'oyiga mwaka kaseera kati essaawa zino koolimu akazibu ennyo. Otegedde banno n'abatali banno, abatakwagala bangi, abapulaninga obeewo be bangi. Naye mukwano nsaba oyige lesoni mu kino. Bw'onaaba omaze okuyiga lesoni my dear, ojja kuba omanyi ky'olina okuzzaako and the way you're going to control yourself in people. Engeri gy'ogenda okwekontrolinga ng'oli mu bantu. Ate baby n'ekirala kye nsabamu, content wo njagala akyuke. Abantu abamu tugenda bavaako tube nga tetukyabasabula. Baby njagala content wo akyuke. Abantu abamu tugenda kubavaako tube nga tubalaba bulabi. Onaaba okikoze ekyo n'abalabe tujja kujja tubakendeeza amaanyi. Kubanga abantu abatakwagala be basinga obungi. And they are fighting you. Bali mu kulwanisa mu buli mbeera. Ate nga enamba esinga bakazi.
ennamba esinga bakazi ne mubamu n'abasajja abatonotono, naye ennamba esinga okulwanyisa doni Asiya abakazi n'abasajja mwebali. Naye baby, I promise you, bw'onaaba ovuddemu eno embeera ojja kuba omanyi ky'ozzaako. Kuno okugezesebwa kunene mu bulamu bwo, kubanga ekyakutuuseeko kiba tekikubeeranga kati nga tokisuubira. But my love, I promise you, be wise at this time. Beera mugezi. Beera mugezi ku luno. Beera mugezi. Abalabe baleke, ojja kufuna engeri gy'oba controllinga nga remote mpaka obawugule bave mu maaso go oba mu kkubo lyo otambuza obulamu. Nze bwentyo bwe yenjogera yange gye njogedde kw'eno ensonga.